Godfather yavuddeyo mu kkomera babadde bamusibye. Ffe tetwagaliza abantu kubeera mu makomera. Akulikeyo mulabyeko awo nga yeebaza ku full figure n'abalala abamuyambye okumuggyayo oba abamuyambyeko okuvaayo. Ebyamukwasizza yabimanyi, balina entalo zaabwe awo, alina gwe yayogerako ate oli n'asasula oli. So biwanvu ebya Godfather. Ekirungi ye mwennyini yabyeyogeredde, naye ekirungi avuddeyo wadde abantu abasinga obungi mbambadde basanyufu kuba Godfather avuma nnyo bakadaama. So of course ne bakadaama babadde basanyufu nti bamukutte, naye yavuddeyo, which is good. Ndowooza ebyamukwasizza yabimanyi. Lwakuba poliisi ndyewuunya ennaku zino. Poliisi ennaku zino erina engeri gyeyingidde mu ntalo za social media, kubanga kaakati woba wakutte Godfather ne mumuteeka ku mpingo ng'ensi yonna eraba, kati ate n'essaawa ebbiri tezaaweza oba essaawa muka ng'ate mumutadde, kati in the first place muba mwakutte waaki? Mukwata abantu nga temumaze kunoonyereza, oba ne poliisi kati nayo yatuuse nti kasita bagisasula naye Junior oyo jangu omutukwatira omuteeke ku mpingo kimala. Kwa muna eriyo ayinza okugenda n'asasula. Kwaze mbirabye mirundi mingi. Nalaba wano omusango gwa Simpoke bamusalira emyaka 5 ate twagenda okulaba ng'ali wa bweru. Kakati ebiseera ebisinga mu misango gino egya social media ng'egya Godfather, ebituufu ebibeera ku social media si bye biba ebituufu. Abantu boogera nnyo, buli omu n'ateekawo ekikye, kubanga omusango gwa Simpoke ekyali mu kkooti kyali kirala, ne ku social media nga babagamba birala. Kakati kkooti neesalira Simpoke emyaka 5, ono yafunisa full figure olubuto. Kati ate webamala omusalira emyaka 5 ate n'avaayo. So kati ne tusigala nga tusobeddwa, which is which. Kati ne Godfather naye olwamukutte tewaaweze na ssaawa 2 oba 3 ng'ali bweru. Kakati kino kirekawa poliisi, kubanga ebintu by'okukwata abantu ne mubateeka ku mpingo, ebifaananyi ebyo bisigalayo. Omuntu ng'ayagala okwonoonera image yo, omuntu ojja kutuuka ku airport bagende bakugireyo ekifaananyi wali nga bakuwa visa ng'oli ku mpingo, ojja kwennyonnyolako oba tolina criminal record. So abantu ba social media mukitegeere, entalo za social media bw'oyingira social media ate n'oyagala okozesa poliisi ekulwanira entalo zo, tebijja kukola. Aye nammwe abapoliisi nga temunnakwata abantu munoonyereze. Ebintu ebimu byawano ku social media abantu nalaba ano full figure ng'asibye ba TikTok. Neneewuunya ensi eno. Omuntu osiba otya ate nga naawe ovuma. So wakati omusango gwa Godfather era nagwo ojja kwesanga ng'alina embiranye n'abantu nengira bya social media. Kakati poliisi yandibadde yeegendereza nga temunnakwata muntu kumuteekako mpingo na kumussa kumukomera, because ekifaananyi kya poliisi kijja kufa. Abantu balowooza nti poliisi yakuzannya, ekwata ku ssaawa emu n'eddakiika 3 ng'ovuddeyo. So tukole okunoonyereza nga kati Godfather mwamukwatidde ki? Lwaki ali bweru? Osegere lwaki ate muba mumukwata ka video ate nga ali ku mpinga ate nga suspect? Because court zezirina okuprovinga whether the person is guilty or not. Kubanga ebifaananyi ebyo ng'oli ku mpingo bijja kusigala ku internet. Kyovulanze Junior poliisi we yali nagaana okunkwata ebyekisiru. Njagala poliisi enkwata bintu birimu magezi nti nine mundu. Serious cases.
serious cases neka kati batikitoka be bakwata luli nti bavuma abantu baliwa simpoke bamusalira emyaka 5 ali bweru so waliwo kyestategeera bulungi oba abantu kati besasulira sente nti genda onkwatire junior oba nti genda onkwatire gundi because emisango gino gyonna enzigwa gye giggwamu weewuunya Godfather mumutadde ku mpingo tewayiseewo na ssaawa ate ali bweru yuyo ku social media awanda muliro kakati ye akugamba oli ye yasasudde ng'ate bamukwate so bitwewuunyisa at the end of the day ndya ekitongole kiruzinze credibility ebintu bino bya social media abantu bamanyira abantu baagala kuboogerako n'asooka agenda n'asasula so ekintu ekyo tukitereezeemu waliwo kye tutategeera bulungi debate eri mu ggwanga olwaleero amagye gasazeewo okukola private company debate eyo ngirabyeko ng'ababaka b'opposition muvuddeyo amagye gakola gatya private company ng'osasula ne bakuuma naye si gwe mulundi ogusoose ng'amagye g'eggwanga gayingidde ebyobusuubuzi jjukira amagye ga Uganda gali mu engineering department namba sebo bayinginiya n'ebizimbe bazimba UPDF eri mu construction ezimbira ddala manyi ba MP mbalabyeko nga muga lwaki ate amagye gakoze private company government starts private security company saba amagye ga Uganda gakola n'amazzi ag'okunywa bottled water UPDF ejina amagye ga Uganda galima farming balimi ddala basirikale abo kati bagaseeko security ki amagye galina element ya business the business wing of the military gajina so ba veteran oba abali bawumula amagye be bajja okukola mu kampuni eno wadde ababaka b'opposition ekintu kino mukisimbidde kuuli mbu obumenyi bw'amateeka bujja kweyongera ba veteran babadde bangi kati government kekole security company bakole omwo jagera bajja kukola ki VIP kuuma ba VIP okuuma ebizimbe bya gavumenti kale amagye ke tugasabire engeri gye gataddewo private company okulaba nti ekola okuuma ba VIP abamu abanaakola private investigations and to guard the buildings byebyo ebiva mu magye g'eggwanga era mbadde ndaba omwogezi w'amagye General ng'ekintu ekyo akinnyonnyodde bulungi ebintu by'amagye kambiveeko nkwate ebirala omanyi bwe tuba twogera ku magye twogera bitono bayina aboogezi naye nga byebyo bagenda kukola private security company ba veteran abawumudde amagye babeere omwo nawulidde nti Buchaman oyagala kuvamu NRM nawuliddeko nti Buchaman ebye-NRM bikutamye walwawo dda Buchaman okuddayo ewa Bob Wine walwawo dda kubanga era okwegatta ku NRM teri yakuyita mwenna abaagala okuvamu NRM muli baddembe
President Museveni yabawo obwa advisor temumanyi gye mu reportinga. Mugende wa Minister of Presidency Mama Barbara Ndamire gye mulina okureportinga. Oba abamu temukimanyi. Kati Buchaman President omugambe ki? Omugambe ki Buchaman? Lwaki mwebuzizza amagezi Buchaman ne banno? Luli nalaba Kasalini kusaasira nga naye ali mu bya kisiru ebyo. Baamukuba omwenda. Muzeeyi sikyakulaba omugambe ki? President ayina eggwanga obukadde 45. Ali ku international politics kati Buchaman ne kusaasira. Babalabire ki? Mugende mwewala ini minister. Olaba otya president ng'obuuse minister. Minister of Presidency gye mulina okureportinga Buchaman. Ebyo ebyokulaba president mubiveeko ng'embwa yava ku nseko. President ayina okumitinga ba technocrat. Abasawo bali mu kwekalakasa ba intani alabe gwe. Ne Buchaman nga mwewadde importance mu ggwanga lino. Kyamakulu ki ky'ogasa ensi? So that president yaku audience. Okuwa obwa advisor tewasoma. Abasoma babeera mu ministry ba technocrat. All of people were educated are in ministries. Advisor wali ewa Mama Barbara woyina okureportinga Buchaman. Mwayingira government nga temanyi weekola. Ye Minister of Presidency. Ne bala disi gye bali. Kakati Buchaman tujeeka akajanja. Bw'oba oyagala kudda ewa Bob Wine ddayo. Kati what advice are you giving him? Abakulembeze nabo tubasaasire really. President Museveni kale wadde abasinga temumwagala. Naye mumusaasireko. Era Kasalini kusaasira bye byamuleetera obuzibu. Akutta akazindaalo. Muzeeyi sikyakulaba. Ne bamukuba omwenda. Tali kiddira. Mukozese protocol wo. Manya mukama wo yani abo n'abantu abakola mu State House tebabateekawo nga bifaananyi. Before you go to the president, first go to the minister. Ne mwagala mubuuka amadaala. Kale wuliro ono Buchaman is a public servant. Oba gwe wasomerawa. Omuntu abeera atya public servant nga teyayita mu public service. Leero gwe. Kati ate aba contract ate babeera ba public servant. Kyova yanga butasoma bwe bubasumbuwa. Advisor nga public servant waawe. Emirimu egiri mu public service togimu. Nawulirayo n'omulanga gambo MP public servant. Walola byeko elective position nga eri mu public service. Ekifo kyonna nga kiri elective nga balonda bulonde nga ba MP. Ate oyo abeera public servant abula bannange. Uganda muddeyo musomezi kyova nkyabavuma. Ate era nja kubavuma butasoma bwe kale wuliro ono. N'ekigambo public servant takimanyi ne public service minister tamanyi na byekola. Ali wanawandiika byatamanyi. Mugamba naye bannani aloge eggwanga lino. Who is bewitching this country? Godfather ye yavudde. Naye ate Godfather era funa wooja. Leero oli spiritualist. Luli oli mu byattaka. Twasembayo kulaba Godfather engeri gye yavudde mu kkomera. Afune wamma kyakola. Ne tusula kubeera nga gwe spiritualist mbu simanyi oyogera bya mizimu na misambwa. Ate luli bakulaba oli mu byattaka mbu oli buloka. Bawo babuloka b'ettaka twabagobadda. Godfather yaweya. Nti oba buloka mu Uganda simulimu. Era okukwata ng'oli mu Land Matters mbu oli buloka kitalya.
nalabye luli ne honorable minister akiddamu babuloka bebasinze okutabangula ebyamataka gatunda empola jagenda otunda agenkayana. So Godfather tumukulisaayo nnyo naye afune kyakola. Luli avuma kati bakadamu ofaaki nabo Godfather bali bagenda kwenoonyeza sente zaabwe. Bagenda kunoonya sente ze kati ofaaki nabo bakadamu. Oluvaawo luli nakulaba Godfather osomesa bya misambwa. Mbu omusambwa simanya gwo tebaguloga. Oli kiki ekituufu luyale? Ate luli oli munnabyabufuzi nkulaba ovuma abannuupu. Abantu kasita batakutegeera wawoogwa. Byebizibu obulwa n'abakulwanirira. Bw'obanga oyogera ku byabufuzi beera eyo. Kyokola kirumbu yekyo kigezi. Kyategeera kyo kipropagandist tekivaawo awo. Lumbu yetakyusanga ku content. Naye akati gwe Godfather leero oli spiritualist. Enkya oli politician. Luli otunda mataka. Which is which? Kiki kyoliko? Era nakulabye Godfather nga weebaza full figure. Neebaza full figure, sibanya full figure w'amaanyi twale eri. Akasonga ke wabaddeko era katono. Mbu full figure mbu w'amaanyi mbu yeyakujjeyo. Godfather kubulwa b'amaanyi. Era bakutadde ku mpingo ekyo tekijja kuvaawo. Visa ate abantu mwejjeeko ekyo ekintu. Ne bamala okukwata bakutadde ku mpingo ate n'ovaayo n'otandika okwebaza abantu. Neebaza gundi okumbeererawo it means gwe kennyini oli munafu. Kati tosobola kwejjayo Godfather. Wabadde olinze full figure nakangu byakujjeyo. Era nze kasita watandisa agaboozi. Neebaza nnyo full figure ne mmanya leero gwe. Nze wano ebankwata ne bankuba jeke walaba neebazaani. Junior nze amwe nafu. Okwejjayo. Nika sitotandika ebyo neebaza gundi kati ffe tukole tutya ffe twakomye kulaba ku mpingo wabadde oyagala tukole ki? Godfather ebintu ebyejjeemu ebyokuwaniriza kati abantu oba ovuma baaki. Ng'okimanyi nti omulala yalina okujjayo. Toyina yona munene mu ssimu yo gw'osobola kukubira n'amala ensonga. Era olinda nakangu kati full figure bw'ataabeewo. Nabagamba dda muvuma abantu nga mwerekeramu. Ojja kuvuma wano bakadaama obavume ng'ate ebiseera ebimu be balina okkuba enduulu bakute. Neze leka sannawulidde ebyo ebyekisiru Godfather ng'obyogera era ng'abanafu we mubeera. Neebaza nnyo gundi nze we bankwata walaba ne nagwe neebaza. Era bonna bankubira amasimu naye ate mujja. Bino mbimala. Just because essimu ya Jeno teyaliiko yali mu meeting. Era Jeno agenda okuzaako essimu ye na Junior kiki. Dakikabiri nga nyenso. Kati ani eyanzijayo. Godfather vuma abantu ng'olina kw'osinziira. Amateeka nnyumba ya Nabbo bigakwata biwuka bitono. Gwe bw'ona alinda ebyo mbu neebaza full figure. Kati ze full figure nzijeyo nga nzijayo atya luyale. Nze abantu bonna be wayogedde nabanafu nnyo. Nabadde manyi nti ogenda ga neebaza Jeno gundi. Godfather naawe oweddemu nnyo. Ne bakuteeka ku mpingo bw'oti ng'omwana omuto. Nota yomba nako Godfather bali abakwata nedda Godmother kati wetume Godmother tokyali Godfather gwe Godmother yombako bagambe article 17 bibabuuze is in your right. Kati full figure yayogedde luzungu kinga akujjayo. Uganda is just a joke. Kati ye full figure gwebaza yabagambye mu luzungu ki? Article ki?
Kagamba, we are in a total mess as a country. Mumanyira abantu, Godfather mumanyira abantu, ngate temina chemuli. Bajja kubasiba. Ate wavudde mukomera ate otandise kubuulirira ffe. Totubuulirira Godfather, totubuulirira. Mbu abantu banyiivu, abantu babeetamwa, totubuulirira. Va mukomera sirika. Wano basefuko babasiba tebali yebweru. Totumanyira manyira nawe. If you put yourself in a mess, ffe totuteekamu. Ffe bibyo, naffe tulina ennaku ezaffe. Naye tutandika kuva eri mukomera Godfather, mbw'otubuulirira. Abantu abakowa, abantu sibajja tebabaagala. Ng'ani atatwagala ffe tubaagala? Ntu byammwe eby'ekisirusiru. Bakuterwa criminality. Kati ate ffe ssebo ffe abali ku social media, ffe bw'oyagala okufula mbu ffe babi. Ffe abagamba omuvume. Oli sheeke. Nogende ne muyingira mu ntalo z'abantu. Ne bakugula ovume. Nze nagaana ebyokungula. Ogenza oyingidde mu lutalo Godfather olutali lulwo. Olwagazaaki. Leka abantu berwanira entalo zaabwe byebibasibya. Ebyo byebibasibya. Lwanira ekikyo. Nze bankwata nwanirira mmotoka yange. People will sympathize with you. Nekati kiri ate amala okugenda okuwakula olutalo. Munwanirako omuntu India. Nze bankubira amasimu. Jeni agenda onvumire gundi. Nemuga olinga toyi. Olinga nebbi. Toddanga mukubinkubira ebyo. Nze ndi masinali. Ebyo byattisa omugenzi ebyo yisima. Gun for hire. Nero ovuma company. Enchovu abantu batuuka ekisaana naye omuntu ono. Godfather biveemu ebintu ebyo. Lwanirira bibyo. Njabakwatira ebyobufuzi. Ne oli wali bali baseeko bavuma. Oyingidde mu ntalo z'otamanyi. Bakukutte bakusibye. Ate jjo nnyini otubuulirira. Ffe fulufigawo tetumwetaaga atugjeyo. Era Godfather kuba akugjeyo bonna. Ffe tetulina gwe twetaagako n'omu. Tetuyina. Buli wane yajja ku social media amanyi nti alina ajja omujjayo. Okitegeera Godfather. Ebintu ebya spiritualist biveemu. Mbw'olina amasabo simanyi emisambwa gwagyogerako. Funayo ekintu ky'obeeramu Godfather. Abantu bakumanyire ku ekyo. Ne ku mukaaga oyogera ku misambwa. N'amasabo. Ku 11 n'oyogera ku ttaka. 12 ate olumba bakadaama. Ku 7, what are you doing, my brother? Oli kuki? Abantu balemeddwa okuzuula. Soka wezuule. Ensi ekutegeere. Ffe baamala kutu. Naffe bali tebatutegeera. Nga ne Junior n'agwawa. Ebintu bye tetubitegeera. Naye kati twezuula. Wawe tuli. Where are we to going ewa? So ebyo nabyo biri awo. Mbu concert ya Diamond Platinum yabulamu. Mbu abantu bali batono ku Diamond Platinum. Neka performance mbu kabulamuko. Bino mbiwulidde mu ngambo gyembadde. Abantu ekololo bali batono. Okitegeera mbu Diamond Platinum teyayimba bulungi. Mbu ate ono alien skin bamuwa eddakiika ntono. Ekyo nakyo kyanyiza bafaani. Okitegeera nti alien skin mbu ate yasinga Diamond Platinum performance. Nera fa babadde bagoberera Diamond Platinum for years. Tuze tukimanyi nti live performance tazisobola. Diamond oyo golaba. Era ne live interview tazigaba ku ma TV. Empisa ze naye ntono ka discipline.
Umubuuza ekibuuzo naye nsooka na kitegeera. So abantu baali batone kololo, but fairly it was a fair turn up. Singa Muhangi yakireka wali ku cricket oval, abantu tebaagala kololo, abadigize tebaagala kololo, sibanyi kololo kye yabakola. In fact Eddie Kenzo yekka ye yakakola ekintu ekyo nga muyimbi najjuza kololo yali Eddie Kenzo wano ku festival. Era Eddie Kenzo nayeyongera okulaga nti mu bayimbi mu Uganda basinga amaanyi mwali wadde mu undermininga abataasoma nnyo. Era Eddie Kenzo ali wali mu East African biki bamulonze nomination, yaleeta BT award. Oyo Eddie Kenzo golaba, very intelligent man. Bakwasi banyani yamutwala mu bya federation yebyo. Nenga gwo muziki Kenzo ye international yakyatu representinze. Kakati Diamond Platinum ka performance mbuka abulamuko. Chokali yenimbu atebwe yalinya ku stage mbu na akikola ki. Ekivubuka ekyo kyali yeni sikyagala lwamalala. Naye ate kiina ebintu era bye kikola n'olabira ddala nga kiriko favor ya Katonda. Nabagamba ne Uganda mulwangisanga omuntu ayiriko favor. Omuntu abako favor abako n'obubonero. Omuntu aliko favor bwatuuka mu kitundu era omukisa gukwata ye. Kati oyo omwana aliyeni wadde tetumwagala lwamalala, naye abantu bamwagala. Abayimbi kye nabadde mbagamba kwanika ati, you don't westernize the music industry.